abantu abo Fred Lumbuye ffenna mu ssaako z'essatu abaddewo nga kamenyerera ng'ali kazinga kake mu kuweza kw'ebigambo bino ategeeza eggwanga nti abaaye wano naye oli yagamba Alooni nti ewange gwe Alooni saagala weeraliikirire ebbanga lyonna bwe nabanga ku Musa naawe Alooni bwe ngenda okutambulirako ekikolwa kye kimu Katonda kyeyalaga nti nga bwe yabeera ababaddewo mu bbanga lyonna abatunugulizibwa mu ggwanga Uganda bw'ababeereddewo ne Fred Lumbuye bw'ati bamubeereddewo ku mawanga nabwekityo Fred Lumbuye abadde targeted ne central government himself kubanga ebimu bye yalinga ayogera byali too much personal ku mukulembeze atukulembera lwa nsonga ki nabwekityo bwe tuba tusinziira ku sovereignty ne kugatta kw'amawanga oba entambula y'amawanga n'enkolagana yaago kyali kizibu nnyo eggwanga Uganda okuba n'enkiza ennene ebawa Fred Lumbuye ne bamuvuga buvuzi ne bamuleeta eno mu ntegere ya bulijjo tekyali kyangu naawe andaba otegere ebigambo bino nti amawanga si bwe gati bwe gakwatagana mu nkwatagana njagala okubategeeza ebigambo bino ku lwa Fred Lumbuye mulaba ntya nga nze Jakana Nadduli Fred Lumbuye ye muntu yekka akyasetinze precedent ez'enjawulo mu bulumi ate era mu bukambwe ne mu kwagala kw'eggwanga naye nga president says azisetinze tewannabaawo abadde yazisetinze anaddako ajja kuba ayitira mu mikono gye n'amagulu ge oba ne procedures abadde ataddewo ye yaakasookera omubereberye ku lukalu lwa ggwanga Uganda okunnyonnyola gavumenti kyeteeseteese ne kiba ne bwe kiba kiyiseeko akaseera ne kiraga nti ekkubo lyali weeriri tewannabaawo munnabyabufuzi yenna abadde yakoze ekyo ate nze Jakana Nadduli nze wenjawukanira ku Fred Lumbuye we waliwa Fred Lumbuye aba ne ink ataliiko nfuufu naye ng'ate atunudde nnyo mu maaso n'enteekateeka ye Fred Lumbuye ebyo bibadde too practical onfuna bulungi kaakati bwe bibadde too practical gavumenti eba erina kukunoonya kubanga gwe oba osanga ennyindo zaayo nti atuwunyiriza yaani oyo buli kadde kye tuteekateeka naaba ng'akimanyi ate awo Fred Lumbuye ye president ye yagitegese tennabaayo ali mu bigere bye ebimu asobola kumusisinkagana kazinga kaliko kabadde kake nabategeeza nti ekigambo Fred Lumbuye nga tukyogerako kitegeeza ebintu bimeka bintu bisatu Fred Lumbuye azitowe eggwanga Uganda ku lwa bannayuganda ebbanga lyabaddeko kubanga entegera ya Fred Lumbuye tebaddeeko nsalo z'amawanga yadde eddiini Fred Lumbuye example yagisetingawo n'abalaga president yalabulanga ba na NRM naga nti Jakana oli wa NRM sikitunuulidde naye oli musajja Muganda ate oli munna Uganda ekyo teyakitwala yambuuliranga naga nti tambulira wano ekyo mwetaaga okukiteeka kinga serious nti waliwo enjawulo Fred Lumbuye abaddewo nga kamenyo ku ludda lw'obwakabaka bw'e Buganda ng'ensonga zonna zaawo okulabula kwa Ssaabasajja Kabaka bamuwadde obutwa bakola kino olukwe lwayita luno wentandikira mumanyira Fred Lumbuye ye incident wa president yasetingibwawo okunnyonnyola butya General Sale bwe babba obuba bwa Ssekabaka oba buli mu kye tuyita amasiro bwe baagatwala kaakati na kino bwe kiri Fred Lumbuye abaddewo ku lw'eggwanga Buganda nga kiri wase gye tuli era nga kiri mandatory okusitukiramu ng'Abaganda bwenna bakowoola nti twali tuteekeddwa okuyamba omwana oyo Matyazi kibadde opposite ng'era kyaliba nga ne Peter Charles Mayega ne ttiimu ye y'abampanga bamale bamakubuya baali driven mu nsonga eyo ogipushinga Fred Lumbuye akwatibwe kubanga babadde asinga okukuba be badde beefula bakamenyo ku lwa Ssebuufu bwange ali Emmengo. Alright, bana Flash Light Channel Uganda awamu ne Point Media tubeyanziza nnyo okusigala nga muli ku mukutu nga muweereza ate tubebaza nnyo olw'okutwagala ate tubebaza nnyo kuba nti mwekumidde ku mpewo zaffe The Flash Light Channel Uganda omukutu ogubatuusaako ensonga ezitali zimu na zimu ate nate twebaza omukama obulamu bwatuwadde okusigala nga tukyali balamu sifa abasaanidde okuba nga tuli balamu naye kusalawo kwa Katonda kwetuli n'omutabani w'olutabaalo Sulaiman Jakana. Olunaku olwaleero kye tugenda okwogerako awamu naye kiri nti kikakasiddwa omukulu gwe bayita Frederick Lumbuye yateereddwa oba yavudde mu kaduukulu gyali
bamutadde eri mu ttake naye tetumanyi yalina omusango oba tiyalina naye bw'ojjukako episode gye twakolako awamu ne Sulaiman Jakana ye yagamba nti Lumbuye tiyalina musango wadde n'akamu era balina okumuta kuba byonna byali ayogera byali bituufu ate ebimu ku ebyo byaliwo mwabirabako. Fred Lumbuye okuvaayo nga yenna alinako dot ku mubiri gwe ekyo kiba kiteekwa okubanga Museveni akisasulira eggwanga bwe balifuga bw'obeera w'amateeka oba yagatulaga nga ye bwe yagenda mu nsiko n'ajjako obote nga yali nsobi ng'ekkooti zaaliwo buli gwana agenda okuba naye agenda mukola mu nkola y'emu. Fred takwatibwa bukwati batalina musango wabula mmwe mukyusizza kyenkana ki ku ebyo byayogera bituufu. Museveni n'oyo ne minisita avudde yajagaladde era twamukute era bannayuganda basanyufu abaawa ssebo otunnyonnyole. Fred Lumbuye musajja muganda byonna byabadde ayogerako abadde awo ensonga nga za Bwakabaka nti banne batunyigiriza mu ABCD likewise Jakana Nadduli nga bwe mbyoge bwe kibanga bwekityo nga His Excellency President yakutte Lumbuye kitukakatako ffenna abavubuka nga bwe tuli ositukiramu bunnambiro ne tulaga obutali bumativu bwaffe oba covid gyali oba taliiyo ne tuyimira ku nguudo kulaga nti kikolo kigenda okukolebwa kikyamu. So twetaaga okwebuuza olunaku olwaleero mukwano gwe ate naye yamutegezaako ko mboli ku list ate kyakakasibwa nti no ku list yaliko nga Fred Kume yamugamba. So n'olw'ensonga eyo twetaaga tuwaye mu eyo ensonga twebuuze kituufu ye nga lawyer embeera eyo agiraba atya ey'omukulu Frederick Lumbuye. Omukulu tusanyuse nnyo okuba wamu nawe olunaku olwaleero ate twebaza Omukama obulamu bwakuwadde okusigala ng'okyali mulamu sifa abasaanidde ate kisa kya Katonda nti nowe tuli lamusa kuba tulaba otugenda okutandika olunaku olwaleero. Bana Flashlight Channel wamwatira ne Point Media Uganda bana Uganda bannange wamu ne banna Buganda nga tuli mu states 13 ezikola ebbuyungu Uganda eri awamu obuwangwa 1011 1012 abakiza mu nkola eya unity in diversity wamu atera n'okuteekawo mu mbeera tugamba nti kyekigambo ekigendo tutuusa mu kitwita federal system amawanga nga mangi agakuŋŋaanidde awamu naye nga buli ggwanga lirina obwetwaze bwalyo n'okwefuga kwalyo mu kyo penal code tuzigabana nga buli ggwanga lyefugira ku mateeka okusinziira ku nnono yaago obuwangwa values and aspects zaabwe bazitambuza nabwe kityo njozaayo zaatera ne banna Uganda bannange abatambulira mu nkola ya individual melting nga mwakola zi companies zammwe nga tososodde eggwanga kiwabula obusobozi bw'oyo ekyo tugamba nti eggwanga ettegeera era linaakula ekigambo individual merit kiba kikulu nnyo ate okulondoola gundi asobola ki so si ggwanga ddiini oba omukwano. Ebbanga lyonna ndi mutabani w'olutabaala atagenda kukyuka ate era atagenda kukyusizibwa mu birerya by'ebirowoozo ng'oli bw'anaapakuka okujja n'akutegeeza nti munnange wali nawuliddewo emboozi bakwogeddeko nti tolya mu balya oleruka kati mboozi yabadde bwetyo nti ddala mwalibadde mungezesako n'emmere olinajjanaga nti ekituufu bamuwe ku mmere tulabe ebyo si bwe biba mu by'obufuzi nti kugezaako nakulowoolezaawo mu ndowooza ekyana ekito kale mu kyobo tuba tuwa ebirowoozo byaffe machas si bye bisembayo naye ate biba biri crucial kuba ekyo kye tusinziirako nti empulira n'ebikolwa mu ggwanga ebitambula mwe tusinziira okugamba nti eggwanga lyaffe lijja ttambula bweriti ne bweriti. Kale ebigambo byange si bye bisembayo nsinza ku disclaimer eteekebwawo wano ku Flashlight wamu ne Point Media nti ebigambo by'owulira bya Ssekinnoomu so si Point Media o Flashlight sebo naye mbategeeza nti ebbanga lyonna gladiator leeta principle enkulu naga nti okwebereramu machas atekwa okukwe tannakulagawa butuufu tulina kusinziza kugoberera weebereremu muki naye ate mu kyo ng'oli waga nti yenna alemereddwa weetikka omusalaba gw'ongoberere nkutegeeza nti ebigambo byenjogera bya Jakana Nadduli ebitalinaako kukwatibwa kwa nsonga yonna nti erina kyekwataga ne Flashlight or Point Media nkikuddiramu sipaaluuka na bigambo wabula bwe mba mbissaawo mbiwa obudde ne mmanya nti ekigambo kino kiyinza ossiba emimwa gyange oba omugongo gwange nina okuba n'okwegendeeza kw'amaanyi nabwe kityo nti bwe nzija ku YouTube channel okubaako kyenfulumya nga wanaabaawo ayagala okunnyanukula mu bigambo nga sound distribution yaabyo
jangu n'obukakafu n'obuufu mu kyo so si kupaaluka na bigambo byo kubanga wayiga okwogera n'okutta emimwa gyo noga nti abaffe kubanga ne kasirwamu omwona naligambye nti tujjamu ki kale mu kyo kyengezaako tuteekawo nti tube n'ebikolwa mu ggwanga lyaffe oddikuza bw'obanga olina kyowakanya nammwe abawuliriza musabe buufu so sikuwuliriza buuza amanno oyogedde wabula ekigambo eky'amagezi kirina kubanga kitambula na kyamagezi ate era ekyobusiru kivaawo na bigambo by'amagezi kale wanjawulo weeri nti gwanajjawo ekyobusiru ate leeta magezi nabagaliza okuba bawuliriza balungi lubeerera n'okubategeeza nti sinaamu kutya kwonna mu bulamu bwange. Amin. Weewaawo eyo introduction nga Bebu nange bwe yagamba nti alina amatu awulire alina amaaso ku lutimbe tutuuse olunaku olwaleero era mu eyo embeera y'emu beetha omukulu Byarugaba Williams yakwebaza nnyo eddoboozi lyo watuuse eri abatuuze bamu Uganda abamu mu diaspora okumuyambako ku bulwadde obumuyisa obw'ennaku zino obulwadde bw'omugongo yakwebaza eddoboozi lyo lyali ly'amaanyi nnyo eri bonna mikwano gyaffe na flash awamu ne Point Media kwega bonna all our friends all over the globe eddoboozi lyo lyatuuka era mu Byarugaba twasobodde okutambulako naye ku Monday twayogeddemuko is improving era mwenna mbasaba bannayuganda mwenna gye muli tujja tumukwatako mu Byarugaba William musobole okumutaasa asobole okudda engulu nga bwe nawasuubiza nti namba yeri 0772980933 mu Byarugaba William mukubireko mutulabe embeera gyayitamu Katonda wanaatutuusa kwe tuli ku mpewo okulaba okuyozayoza mu mukwano gwaffe Frederick Lumbuye yajeerezeddwa kati musajja batwali eyo naye ngeri ebigambo bikyatambula bamugambe tolina kukola kino tolina okubeera bwoti so tetumanyi mukwano gwo yavuddeyo mu kaduukulu okyogerako ki kuba wagamba talina musango wadde n'akamu era kakiripo ako bajja kalaba wagamba talina musango era singa alina omusango singa bamusalidde omusango nituna gye twalabe kutulugunyi bantu oba based on international procedures and laws that governs ensi ezeegattira awamu nga zinnyonnyola ekigambo sovereignty Fred Lumbuye yali talina musango gwonna newankubadde amaanyi twassaamu mangi okusinziira eno mu ggwanga lyaffe olw'ebigambo bya Fred Lumbuye bye yassangawo eby'enkizo eri eggwanga Uganda eby'enkizo eri eggwanga Buganda ate era mu kyo n'asukka ku ebyo ebibiri ebigambo bye ng'ate biyambye nnyo eggwanga Uganda n'amaddiini gaago wano twategera nnyo eddiini ssatu obusiraamu 1848 1877 Anglican ebisembe 1879 Catholic kaakati mu kyo abantu abo Fred Lumbuye ffenna mu ssaako z'essatu abaddewo nga kamenyerera ng'ali kazinga kake mu kuweza kw'ebigambo byo n'ategeeza eggwanga nti abaaye wano nabwe kityo nti kwali kamwa k'abaawano okusinzira mu kyo nga Ssaabalwanyi mu bigambo bye bojjo biditekitinga ng'ayogera era yayogera ku programu emu n'agamba if it means ntujja kubanoonya gye muli we shall wayita ennaku 3 Fred Lumbuye yali akwatiddwa amakulu nti kyali kitegeeza nti ebigambo bibinako gye bisinziira ng'oli bwaga nti ekinula ennyana kiva mu kibeere naye yagenda okufulumya ebigambo bye yali amaze okukakasa nti pulaani yeweeri egenda okubowa Fred Lumbuye naye oli yagamba Alooni nti ewange gwe Alooni saagala weeraliikirire ebbanga lyonna bwe nnabanga ku Musa naawe Alooni bwe ngenda okutambulirako ekikolwa kye kimu Katonda kyeyalaga nti nga bwe yabeera ababaddewo mu bbanga lyonna abatunugulizibwa mu ggwanga Uganda bw'ababeereddewo ne Fred Lumbuye bw'ati bamubeereddewo ku mawanga n'asigala ng'abaddewo genuine bibadde bitambula much as somehow somewhere ebigambo ebimu bibadde so silent nga si kyangu kya detectinga mmwe abalina okwagala okw'omunda ngaffe
okumanya nti bibadde bitambula bwe biti lwakuba nti mbaddeko ne sources abantu nga basatu abadde bampereza ku bitabo biri nga basinzira ate eri gye bali kyovula nti omutima gwe gwakkakkanamu kaakatono nenga nti naye emboozi ya Museveni bujjo bw'aba aginyumya eva bw'aba atunudde ku kkono manya nti nnakuba nti ntunula ate ku ddyo sometimes ayinza otutunula ate wo ng'amaaso gombi gali eno nga bw'olaba nawolovu n'obuuza nti direction ki gwe kakasa bukakasa nti be static oyo kyategeeza Museveni bw'abanga ddala akyuse n'ayita ab'enkoto kiba kitegeeza tatunudde enkoto ate atunudde mu maaso gwe tunula nkoto kale mumutegeera nga si kyangu nojjanga omala gapimaapima noga nti onoododalikana kyekyo lwaki nti emyaka 35 obutali butegeevu bw'abankola ya bibiina na kutunuulira butya bagenda kubanga bateekawo strategies balemeddwa oppima Museveni mu ppima okutuufu kyova nti sabbaawo ekyabale mu butya bwe tumukuba tageti bwe balituuza emyoyo gyabwe naga nti ddala kiki tageti eyo balina gisinzira ku bantu mu ggwanga n'eggwanga lyabwe ebirowoozo byonna nga tonnaba kuleeta by'oggwe ng'omuntu sooka weebuuze ku birowoozo by'abasigalidde kyeki kyabalemeseza tageti nti Museveni tumuwerawo tutya nabwekityo Fred Lumbuye abadde targeted ne central government himself kubanga ebimu bye yalinga ayogera byali too much personal ku mukulembeze atukulembera lwa nsonga ki nti bibadde byasukka okuba nti aweereza eggwanga his excellent president Yoweri Kaguta Museveni ng'ate mulimu ebintu personal nga bikosa eggwanga kyentegeeza ki the expenses zaabwe zobadde batambuliramu ng'ate tebatunuulidde collateral damage ze baleka wabula okukola bye bakola nga tebapimyemu Fred Lumbuye yabaddewo ku lw'eggwanga lyaffe nabwekityo bwe tuba tusinziira ku sovereignty n'okugatta kw'amawanga oba entambula y'amawanga n'enkolagana yaago kyali kizibu nnyo eggwanga Uganda okuba n'enkiza ennene ebawa Fred Lumbuye ne bamuvuga buvuzi ne bamuleeta eno mu ntegere ya bulijjo tekyali kyangu naawe ndaba otegere ebigambo bino nti amawanga si bwe gatwe gakwatagana mu nkwatagana tusobola okuba n'ettaka tulina enkolagana era n'embasa gye ziri naye ng'enkwatagana gye twakwataganamu nabo yali alina kuba bizinensi nga bizinensi egamba etya mutuwe kofi fe tujja kubawa amasasi naga nti ttaka twakwatagana nayo nti ye eyeetaaga nnyo eŋŋaano naye terina weerimira ŋŋaano kegwambe Uganda nti mutulimire eŋŋaano fe tugigule naye ate tugatiseko n'ekyakatale ekirala mutuleetereko ku kye tuyita taaba enkolagana eyo bw'eba yeeriwo terina bweyingira ate kujja mu kye tuyita personal interests za ttake n'abantu abalimu makyazi ovudde nodda eri enkolagana teyagamba nti bw'ova ogenze ttake Uganda ekyakulinako obuvunaanyizibwa amateeka agafuga eri gabeera international gaba gafuga ttake njagala okubategeeza ebigambo bino ku lwa Fred Lumbuye mulaba ntya nga nze Jakana Nadduli Fred Lumbuye ye muntu yekka akyasetinze president ez'enjawulo mu bulumi ate era mu bukambwe ne mu kwagala kw'eggwanga naye nga president says azisetinze tewannabaawo abadde yazisetinze anaddako ajja kuba ayitira mu mikono gye n'amagulu ge oba ne procedures abadde ataddewo lwaki ye yaakasookera omubereberye ku lukalu lwa ggwanga Uganda okunnyonnyola gavumenti kyeteeseteese ne kiba ne bwe kiba kiyiseeko akaseera ne kiraga nti ekkubo lyali weeriri tewannabaawo munnabyabufuzi yenna abadde yakoze ekyo ate nze Jakana Nadduli nze wenjawukanira ku Fred Lumbuye we waliwa Fred Lumbuye aba ne ink ataliiko nfuufu naye ng'ate atunudde nnyo mu maaso n'enteekateeka wabula ate nze ebbanga lyonna nsinzira ku byafaayo biriwo nensitunula ku byemabega nempa judgment wa gye tulaga mu maaso nempa resolution nti bwe tuba tukutte ekkubo lino kino kijja kuvaawo ye Fred Lumbuye ebyo bibadde too practical onfuna bulungi kaakati bwe bibadde too practical gavumenti eba erina kukunoonya kubanga gwe oba osanga ennyindo zaayo nti atuwunyiriza yaani oyo buli kadde kye tuteekateeka naaba ng'akimanyi ate awo Fred Lumbuye ye president eyi agitegese tennabaayo ali mu bigere ebyo ebimu asobola kumusisinkagana kazinga kaliko kabadde kake nabwekityo bannayuganda kyova nti bwe nali nkola episodes eziyise kumpi 7 eno ejja kuba ya 9 nabategeeza nti ekigambo Fred Lumbuye nga tukyogerako kitegeeza ebintu bimeka bisatu Fred Lumbuye azitowe eggwanga Uganda ku lwa bannayuganda
ebbanga lyabaddeko kubanga entegera Fred Lumbuye tebaddeeko nsalo z'amawanga yadde eddiini yankubira n'antegeeza nti Jakana Nadduli gwe ne taata babategekedde ensonga eno yakubajjawo naye mbasaba busabi nti kakiseera kakuteekinga cover n'afaayo n'ateeka ku mutimbagano ogwa Facebook ku Facebook page ye nasangako message nga ziva mu ye kennyini ku simu nantegeeza nti Jakana nkutegeeza lunye nti baako weekukuma mu ntandikwa naye babanoonya naye ate abasajja bali serious nnyo ne mu kitundu kyo batuuse mwebali ninga nti weewaawo teyatunuulira nti ndi wa NRM Jakana Nadduli bwe bavaawo kikuba gavumenti ye nga Fred Lumbuye wa NOP ne babanga ate NOP etwala step mu maaso ekyo yakitunula teyakitunulako yobula yagamba mwoyo ki nti Jakana ateekwa kubaawo era alina right y'okuba gyali entegeera yate ekyabula mu bannanoopu abasigalidde nti mukyalemeddwa okutegeera nti eggwanga lyonna nga tutandika ebibiina n'okubiteekawo byakwo tulina tutunuulira bantu na ggwanga nga tolina tunuulira priority ya kibiina kyo kubanga yeffe abayimirizaawo ekyo kyoleese ebirowoozo byojja nabyo ffe kwe tusinzira okwegatta ku kibiina ekyo. Fred Lumbuye example yagisetingawo n'abalaga president yalabulanga ba na NRM naga nti Jakana oli wa NRM sikitunuulidde naye oli musajja Muganda ate oli munna Uganda ekyo teyakitwala yambuuliranga naga nti tambulira wano ekyo mwetaaga okukiteeka kinga serious nti waliwo enjawulo mu bannaffe abaweereza. Number 2 Fred Lumbuye abaddewo nga kamenyo ku ludda lw'Obwakabaka bw'e Buganda ng'ensonga zonna zaawo okulabula kwa Ssaabasajja Kabaka bamuwadde obutwa bakola kino olukwe lwayita luno wentandikira omumanyira Fred Lumbuye ye incident wa president yasetingibwawo okunnyonnyola butya genocide bwe babba obo babwa Ssekabaka oba buli mu kituyita amasiro bwe baagatwala wentandikira okola nti waliyo noono ye yaani ngendo tunulako emabega nga ye yansooka dde okuba ku YouTube nze nga nkyali junior nga ye senior kituufu onfuna bulungi yesebo kale ngendo tutandika omutunulako ne mmanya nti ekiyinza otugatta nti ebbanga lyonna baga nti mbulya goyita naye nkubulira empisa zo Fred yali badde atambulikika naye awo tujja omukwano ogw'ensibo ogutaliiko bwowayi nega nti Fred Lumbuye alinamu enjawulo nnene nabwakita ebbanga lyonna lye mbategeeza nti omugezi taba omu era eggwanga lyetoolola ng'abagezi bayitirivu waliwo abagezi nga basirise naye bababuulira ebigambo babyawula ate ne bakyusa mu procedure z'empandiika abo nabo gye bali ne wabeerawo abagezi nga baffe boogezi n'osanga munno naye nga tayogera akuuka ate nga ebigambo byayogera bisengeke nga birimu amagezi n'ensa ate era nga bizimba naye bw'awulira okutuuka naga nti weewaawo mbadde ntambula bwe nti ne kankyusemu bwe nti niwabeerawo abagezi tajja kukyusa tajja kubaako kyayogera wabula silently ye yeekyusizza personally nakati okay mbadde ntaaya bwe nti kantaaya bwe nti kati awo nkitegedde eggwanga bwetyo weriri nti ye sijja kugenda bweruka covid kano kalibaamu omutego nga gonna gwe banoonya ndi musajja Muganda nti ye okungema kiyinza okunkaluubiza yinza okuba nze ngenda okuba ku test y'okugemebwa covid nakati sijja kusobola kugenda bweru talina kyalaze tayogedde wabula ate ye kennyini akyuse ntegera bulungi kaakati na kino bwe kiri Fred Lumbuye abaddewo ku lw'eggwanga Buganda nga kiri wase gye tuli era nga kiri mandatory okusitukiramu ng'Abaganda bwenna bakowoola nti twali tuteekeddwa okuyamba omwana oyo machazi kibadde opposite ng'era kyaliba nga ne Peter Charles Mayega ne ttiimu ye y'abampanga bamale bamakubuya baali driven mu nsonga eyo ogipushinga Fred Lumbuye akwatibwe kubanga babadde asinga okuba bebadde befuula bakamenyo ku lwa Ssebuufu bwange ali Emmengo. Likewise Jakana Nadduli njogera ebintu nga mukoze ensobi ne baga nti ekkubo liteekeddwa kuba lino Buganda yabulira wali ne wano bwe biba tebikyuse ogwo si musango gwange oli yagamba nti Yesu agenda obulira abaana ba Yerusalemu enjiri akkirize agaane naye mu kyo bategeeza ebigambo bino mu kusembayo nti wakati w'ebibiri buli kimu empeera yakyo gyeri ajeemye olina wojja okuggwera n'oyo akkiriza alina wajja okukola ki okuggwera nange ebigambo mbibawa buwi likewise Fred Lumbuye nga bw'abadde kubanga president seze za settings zonna zirabiddwako n'amaaso Katumba wamala nga akyajegera mu kuba omwana omuto bamutegeeza ebintu bino nti bajja kuttira plan weeri
tino government ebyo muri propaganda bwe bamulozaako nkakasa nti obuufu kati musenses omukaaga mwali ofuna bulungi lokech gwe bakaziika jojjozi gwe twakolako program wano yamunnyonnyola namuga nti nkubuli wakola program ABCD n'okola deal eno naye tebagenda kukkiza kuwangala olwansonga emuti ebyamawetisse bingi aliriddawa era ali eri yategeeza owekitiibwa Bishop Lwanga namuga nti wa Bishop Lwanga essaawa zino wegendeza abaweereza abo bonna abakuli ku Lusegere si batuufu Bayibuli oli kye yabuuza ng'abuuza mu mboozi eya kanoniro naga nti ddala abaweereza era bakabona bakatonda balyaki onfuna bulungi ne bamugaa nti mazima ddala boobuuza si be batuufu buuza abasumaami abaweereza nabwekityo Fred Lumbuye yasinza mu bigambo n'agafaaza Bishop Lwanga nti mbaweereza abaabo mwe muli abagenda okukutega akatobe baateekawo abantu beegendeza n'esooka ogobe gundi ne gundi ne gundi likewise kyatuukirira the precedents zazasetinga ezitanabaako munnabyabufuzi yenna atadde mu nkolera aziteekawo nti aligenda okujja ono yabadde kamenye mu kyo ku kazinga kwali yekka abadde aweereza bw'ati onfuna bulungi nabwekityo azze alabula bangi omugenzi ono yakafa owa Orthodox Church Yona Lwanga naye yamutegeeza ebigambo bye bimu namugaa nti ddala naawe bakuliko ABCD abaffe namanya kindekeki abadde musajja era akyali musajja envuumuulo njesa biggu atannabaako amugobera mu layini ye omanyi batandika bwe bati mu kujereegerera naye oli yagamba nti mazima ddala badde anvuumuulo nyira jjandabe onfuna buki neffe bwe buti bwe tubeerawo bangi era bakyajja abagezi abaagala eggwanga lyabwe bagenda okuyimirawo ku lwekyo si Jakana Nadduli yekka si Fred Lumbuye yekka n'abasigalidde gye bali silently abamanyi nti ensi eteekeddwa ttambula bweti nga bw'olijja noga nti ntadde omugongo wange nvuganya ku lw'ebigambo bye mbateekamu bino n'ensonga buggwanga biteekeddwa ttambula bajja simba busimbi ku mugongo obuuze abo bonna baategeera nti ddala babadde bamanyi kye bagoberera naye lwaki baali tebayogera kuba bangi bwe bali nga bategeera naye ng'ate Katonda enteekateeka yabwe teyabawa ya byabufuzi ba bizinesi bangi bategeera nga basomesa bangi bategeera nga basawo tajja kujja mu kwegatta mu byabufuzi si koolingiye naye ate ekituufu akitegeera akigula kale ekyokusatu ku kyo Fred Lumbuye kyemmulabamu era kimuteekeddwa okuba nti mutwala ffe bannayuganda mu sese 13 okuba nti kibadde kituuka katako okusonda Fred Lumbuye essente okubaako bw'aba alina okuyimirirawo naye nga tetunnaba kusonda ssente ekyokusatu ekyo kikamenyo Fred Lumbuye abadde atwala ebitundu 50 n'abasigalidde mu kibiina kya NUP ne batwala ebitundu 50 okuyimirawo kwayo kyovula nti twali badde nga tugikuba bbanga lyonna baako w'oyogerera gwe gladiator baako wonnyonnyolera ensonga ABCD tuve mu butaala bw'ekyana ekito waliwo ensonga nga zikamenya era nga zisitula eggwanga lyo ne zisitula n'ekibiina kyo kuleva eddako bw'onooba omunyadde n'osirika n'obeera waawo kitta credibility yammwe nga bannupu oyo omwana azitoya ebitundu 50 ku buli 100 okuzitowa NUP abasigalidde mwenna mubadde muzitowa ebitundu aga 50 kubanga badde activist kamenyo activist oyo ayenkanankana worthiness eya Bobi Wine nabwekite mubadde n'empagiruwaga eyamba ku mpagiruwaga sitiiru bukibe kizimbe nga mubadde mu kizimba oyo akamenyo era nsaba nti mugezaako mufiirwa kubanga waali abadde abatemera ekkubo nti kkubo liri era bw'abagambanga nti waliwo kyempulidde nga kimunyeenya ebbanga lyonna mugezeeko okutwala ebigambo bye bwe biba ng'abitaddeko obutuufu bwabyo nga bwebadde abinnyonnyola ne batamuvuga kubanga buli muntu avuga mu nvugo enkyamu busobola okukeera enkya nga tutegedde kiki ekimuwugudde mugenda okitegeera nga luvannyuma nnyo nti abaamuwugula naye amakulu nti mu bigambo byonna ebitundu 7.9 ku 100 byabadde ayogera ebitundu 9.9 ku buli 100 ebigambo bye birabiddwako nabwekityo NUP njiyozaayoza olw'okuba nti olwairo activist omukulu nga tabadde agwa ku ludda lwabwe mu kulwanyisa gavumenti n'okulaga ensobi za gavumenti era okunyweza kw'ekibiina kya NUP yavuddeyo
n'akomawo ate tuddemu kugamba ku kigambo kibadde basinga okwogera olwaleero ekigambo tambuza video kizikiddwa olwaleero tugenda kubeera ku kigula luggi. Kale mukyo kyesijja kulimba nti mbadde ndaba nnyo Fred Lumbuye ekyo nedda, wabula ate yafuuka mukwano gwange nga twogera ku masimu eno munda entakera awataliwo okukyusa kwa birowoozo kwonna wabula okugamba nti oli otya muganda wange tiwebali kulwana ne muga nti naye webali kulwaniro naye nkutegeeza ebigambo bino era nga bwe tubadde tunyumya emboozi zaffe ez'omuntu nti nkutegeeza butegeeza nti ebyobufuzi bw'obiyingiramu nga bw'obiyingiramu ebbanga lyonna okwemirira kuba kukwo gwasooka okwebeereramu gwe nannyini bigambo. Olina kweyimirirawo nga ggwe olugero luganda lukuga nti abantu bala mu magoma gavugira aliwo bw'oligwa mu buzibu bwonna faayo nnyo okutunuulira nga wateekawo strategies ezizo personally n'obanga tozirina ebigambo bibanga bituufu mmanyi nti omugongo ku Katonda ajja kugubeerako. Oli yagamba titeri kiva eri Katonda ekibulwa amaanyi Bayibuli kyesoma nabwe kityo nti obanga wajja nga oliko nnuulu ya Katonda ne bali kukwata ne babaako kibagala okukola enkwezo zijja kudda mu bo. Likewise ng'olwo yagamba nti buulira emyoyo gyabwe nga naawe ogugwo bw'ogubuulirira nange ogwange mwenguteeka mu nkola y'emu obategeeza nti siri wano ku lwabampaane nti nnoonya buganzi nti era nkize wano kuttirira na kutemerera mbeeko wentuuka ku level nothing at all. Bayibuli yagamba nti ogwe nayita namuyita dda eyayitabira mu batali bayita akaseke katuuka n'amala n'addayo n'oyo yali yeesigiriza naye nga yayitibwa yamala n'atuuka. Ekyokulabirako kye kiriwa kyembategeeza entakera nti kitunuulire ababishopu bangi bamaseeka ab'obusiraamu bayitirivu ne bapasitors abakola ebigambo ebyekyennyume nti pasita yakutte omwana, seeka yakutte omwana, bishopu gundi yakutte omwana. Onfuna bulungi? Nabwe kityo kitwale nti oyo teyayitibwa naye yayitabira mu baali abayite. Ate n'osanga yali omuyaaye n'omusinkagana nga yali tategeerekeka naye ate mu kyennyume kyakyo n'abanga esooka kuvunda oluvannyuma n'emeruka. Tunuulira Bobi Wine gye yava. Bw'aba yasooka n'ansobi kitwale nti Bayibuli yali yateekebwa mu bayite nga yayitibwa dda ye gye yali yeesigiriza naye yamala n'atuuka. Olwayo revolutionist omukulu mu kibiina kya NUP akulembezeddwa eyali amulabira eri mu kasasiro olwayo yafuuva mu kasasiro from the scrap to mati. Nabwe kityo mugezeeko okufaayo kingi nti titujja wano lwabampaane Jakana Nadduli yayogeddemu baataddeko likes 6 n'enkuba engalo nti abaleka bantegedde bwe banvuma toddamu kundabako no nze siriiwo lwakuga nti bananvuma nja kugenda tondeetangako wano ani gwe nawandiikira ebbaluwa nekakasibwa nesibwako n'emikono taliiwo eyandeeta ye yakusigazaayo eri naye ate bw'oba olina kyoyagala okwogera jangu n'obufu bwakyo nga butuufu obuteeke wano ku muzindaalo. Kale mu ekyo Fred Lumbuye kamenyo era nga mu bigambo bye mbitwala ebitundu 99 ku buli 100 mu buweereza bwe omanyi disipulini y'ekkomera ndala. Kale muyoza ayinza okufuna diguli ey'okubiri mu kyo kubanga gwe batasibangako sikakasa nti ennaku ayinza okugitegeera n'ategeera neko ebyo byalaba kiba kizibu. Abayiga bwe batyo batono tuyiga mu practicability ffenna baatusibaasibako dda nze kamwa kwogera nasibibwa ate nga nsibibwa na ku kyaffe ku Lwe University kati mutawani wa Nadduli oyo yaleese akajagalala oyo kati ekintu twagala kitwala Nadduli tutunza mukkiriza obwongo bwa Nadduli butunatewo university ebeerewo abantu bangi bagenda kukyuka n'ekitabani kyekyo kyekirinza okuleeta olugezigezi baasooka tuleetera Red Top n'esooka etwerawo naku 9 nga tuli eyo twebase naku 9. Kale mu kyo okusibwa bannabbi ba Katonda basibiddwa bangi naye nga ate ebigendwa bya bituufu nga bituufu era oluvannyuma baawangula. Mu kyo nkugamba nti totya ate era beera mugumu n'oli yagamba nti mazima ddala Katonda ge maanyi gange lwe lwazi olw'olubeerera. Onfuna bulungi ge maanyi agataggwaawo. Mu kyo kyenkulabamu nga ggwe Fred Lumbuye sigala ng'oli focused obutakyukakyuka obutatambula na kigambo ky'abampaane obutatambula na kigambo nawulidde kamenya wabula sigala ng'omusajja mu birowoozo byo nti bwe mba mpa ebigambo byange mbiwanga Fred Lumbuye ku lw'eggwanga lyange n'abantu abalituddemu
ate era usigaze principles kwotambulidde zemmenye ezitandise nti tobadde mu mawanga era tegakuyingiramu, tobadde mu ddiini era teweetekamu eddiini, tobadde mu mukwano teweetekamu omukwano, wabula kola kituufu kijja kusika eddiini, kijja sika omukwano, kijja sika eggwanga, kubanga atambulira ku kituufu oyo Katonda gw'ayagala, kubanga obutuufu tebubaamu busosoze, kituufu nnyo, obutuufu tebubaamu ddiini, obutuufu tebubaako ggwanga. N'abagaliza emimbe gya Katonda emingi okujjako nga Dr. Hebo alina kyagatta kuba kyabuuza. Era tweyanziza gewe bali nnyo ate webali kutuweereza neeyo explanation eri mukulu Fred Lumbuye. Mu kino kyagala ogattako, olowooza kiki ekiri likely okuddako eri Fred Lumbuye? Agenda kusirika, agenda kwongeramuko kasukaali, agenda kendeza eri ekisa kyo kyatuuka ekyokugenda mu ggulu, yategeeza muto we Elisa nti mazima ddala saba, kubanga ekisa kyange kituuse ekyokugenda mu ggulu. Namuga nti emigabo gye ekimu ekyokukumi egy'omu ggulu gibe gyange. Namuga nti Elisa osabye bubi ddamu osabe, eby'omu ggulu si nze mbigaba. Ofuna bulungi? Namuga nti mazima ddala amaanyi agabadde mu ggwe nsaba nti gadde mu nze. Kyensinga okwetaaga mu kiri kimu, Fred Lumbuye ne interest ze sizimanyi, ezo zize, n'okusinziza ku experience gy'afunye n'ebbanga lyaweerereza kizimuye mu determination y'okukakasa nti nkwata kkubo lino, ffe tuli balabi ba observers. Kale bwe mu predictingira mbanga amuteereddewo ekyokukola. Ontegedde? Kale tukirekenga ebya Kaisaali bisigale nga bya Kaisaali, n'ebya Katonda bisigale nga bya Katonda. Yes. Tuyanzizira ku ekyo. Naye olowooza bano banattaki kana alisomeko statement ng'agamba naye yeebaza banattaki obutamutulugunya ng'ali mu kaduukulu. Naye nga gwe looya, singa obadde looya we bamutadde tunawulira musango nti guno gwamuse mu vi, guno things of that kind. Olowooza nga looya teyali baguddeko musango okumuyingiza. This goes within understanding. So si kupaaluka n'ebyo bijja nti mateeka weegali. Waliwo emisango egiri mu ggwanga muno nga tegirinaako tteeka we gisiperingi misdemeanors. Nga bwetaaga buntu nti kimu kiveemu. Omwana yasunaganye ne mwana munne, ogenda guwaabawa. Ugandans beguteekako kakati mu kyo kyentukako ku kino oba okutegeeza andaba naawe ampuliriza ne Fred Lumbuye nti waliwe incidents ezigwa mu bulamu bwaffe nga gwe kennyini determinant nga nannyini gwe era afuuka determinant ku we forward. Ofuna bulungi? Nga kyentegeeza mu kyekiriwa nti mulimu egijjanga gibadde gitwewuddeko ate ebizibu ebinene. Fred Lumbuye bw'aba abadde yeekukumira mu kasiisira olwaleero ali vast oba wide oba widened okuba nti asobola okubeera broadcasted of a wider range. Ate bw'adaddwalikanira mu kwagala okuddayo bw'ate nkola apiiro nonsense, temuli makulu. Waliwo ebijja mu bulamu bwaffe nga bituwa lesson kuyiga nga newankubadde waleetaaza okuproceedinga ekintu kigende mu maaso osooka fomentiza ki kyoyizeemu na kirungi ki ky'oggyeemu n'oleka bino ebisigadde ne bigwa. Oli kyeyagamba mu Buganda nti mubeeko kye mukkiriza okufiirwa bannayuganda bano babeeko kye basigaza basobole okuyimirirawo. N'asaba bannayuganda mukkirize olwa Buganda ne byonna byeyiseemu mubeeko kye mukkiriza okufiirwa Buganda eri esobole okuyimirirawo. Na bino bwe biri mu ntegera tukomya ku biri kisike nti Fred Lumbuye waliwo bingi byateekeddwa okwerekereza kuba ye okuyimirirawo n'Abayuganda n'eggwanga lye Uganda okutambula n'abaako byatanaga nti ekyo kitireke kasita wendi ndi mulamu. Wava munno tewadda munno kyekyo. Okay. Ndowooza kweyo programu tujja gyongerako mu dakiika nga 5 zinatera okuwera bwezi tuzagalira. Mukulu Honorable, nze kyendowooza ku mukulu Fred Lumbuye ffe bannayuganda abalala olowooza lessons gye twaligiddeko eri Fred Lumbuye. Lessons ze muteekeddwa okumanya nti si buli gwe basiba nti aba n'omusango
ekyo kimu wabula ate kitegeere nti ku lwa Katonda kiwandiike kuggwe nti olikwatibwa era olivunaanibwa watali musango kwagala kwe niye tira mu ye yateereddwa ekyokubi kyotekeddwa okumanya nti ebigambo byammwe mubiwewe nga tonnapaaluka kujja ku YouTube kuno kubaako kyogena kuwa comment zo za kyana kito n'okutandika okuwalampa abo bateekeddwa kuwalampibwa. Waliwo okusomesa n'okuyigiriza waliwo n'okuwalampa obuki obuwalampi obigendere nti ebigambo byo oli yamugamba mu Bible nti kabadde kamwako nga ye mujulizi gwayo se eyafukibwako amafuta genda bakutte na kino kiri kiyukana kiga nti byali kaali kamwako nga ke kajulira byoyogera byo walira otategeera genda bakuvunaane kwolwo n'ekyo kiwayogera. Fred Lumbuye yejjerezebwa lwa nsonga nti president njikunnyonnyodde nti yazisetinga president singa za magezi byonna byayogedde ebitundu 99 ku buli 100 weebiri bibadde birabwako. Ogenda muvunaana ki? Omuvunaana overstay as an asylum? Ogenda muvunaana kiki? Kudduka mu ggwanga Uganda n'agenda ettaka ekivunaanibwa? Freedom of movement. Ekyo mucyo bujja kyendabawo. Ne Mutesa yagamba ebigambo bye bimu nti ntunuulidde nti nkwatiddwa bukulwalibwa bujja bw'obote. Kale mu byonna ebyenkoleddwa kusinga bibadde bivudde mu bantu bange naaligambye nti ddala weewaawo Kabaka mbuvuddeko. Ne bwe banga bibadde bikoleddwa lwa nkwe ziri lindira buli yenna abadde mu lukolo lugenda kumuddira. Obote yagenda atya? Yagenda Zambia, yagenda mu asylum? Weewaawo tulindirira enkomero y'abannaffe abali mu buyinza bali batebakyusizza myoyo gyabwe nakwekuma mu kifuba. Akadde bakyakalina gino emyaka 5 gisobola okusumulula buli kimu ekibadde kisibiddwa ne kita. Oli yagamba nti mazima ddala teri ddogere Isirayiri eri ategeeza mukisa. Omukisa Museveni akyagulina wano tewaliwo akyakubeebabeeba okyasobola okutereeza mu myaka 5 ensi n'etandika ate okukwimba mu linnya eppya. Abantu baagala nkyukakyuka zitegeerekeka so si bigambo nakweraga kwa ssajja. Mampaati si bwe biri, si bwe biri. Ebbanga lyonna butegeevu kyekikulembera. Ekyokubiri gwe kuba adjustable. Tibangambye ekintu kino nakiwulidde dda kirimu amagezi nti ddala lwaki temukikola bwe muti mukikyusa. Kubeera jjaaji omutuufu omukulembeze obeera mulamuzi ddamula ebityakwatiddwa. Lwaki Buganda ekubanja emyaka 35 ate noyongerako kutta bussi bantu? Lwaki bannayuganda batuuka okukaaba mu nkaaba gye bakaabamu ku expense y'eggwanga limu Abannalwanda nemugeza nemugamba ninatti mujongereko mu lumenemba nemuziruma nemugana ne ku bumwanyi obwo bukaze nemubeerayo bwe muto nemujjagalala nemuwanda ne ku malusu ebweru ntubirina akasira kagenda tutuuka ng'ekigambo tubirina nga mukyusizza mugamba batulina gweseka Nedda tubirina kisa kigenda kutuuka nga batulina bagenda kyusa ebigambo ebyo bagambe batulina tetwawulirizanga batulina kale ale ebigambo ebyo weewaawo. Mwebale okusigala kumpi the flashlight channel yo gwe bayita Sulaiman Jakana era nga mu intro yabagambye nti ebigambo ebyogera obudde obusinga biba bya kinoomu nankwadde biri ku mukoto guno. Tugenda kumulamu ku lw'ensonga eyo katukomewo mubere bulungi. Baba malala yazuura bino mu myaka mu bisanja 3 yazuura bino awo okutewafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel zona beza ba doctor n'abamu abalangirako obulango batya